Badde tukola okwetegereza okuva mu myaka 5 egiwedde kati okulaba bantu bameka abatendekebwa okuyingira okutumbula omuwendo gw'abakozi abakola ku bujjanjabi bw'abantu, era twagala okulaba omuwendo ogwo gweyongera gutya mu maaso oba kiki ekigukendeeza, abantu abavaawo bavaawo lwa nsonga ki era balagawa. Zino ze nsonga ze tubadde tukubaganyako ebirowoozo olwaleero. Sitooka yaffe eya abajjanjabi mu Uganda erabika nti tekwatagana n'abantu betusomesa. Tusomesa abantu naye kapasite ya sisitimu yaffe okuba employinga tebamalaawo, kale wasigalawo abantu abatalina mirimu, both in private and also in government hospitals. We do not have enough demand in those institutions. Bonna okubawa emirimu. Ate abasigaddewo terms and conditions ze bakoleramu zirabika teziba attracting nnyo. Kale ku bantu bonna betuyigiriza mu ggwanga lino ne bayingira mu sitooka yaffe, ekitundu kinene kitambula ne kigenda kubanga abamu baba tetumanyi bwe bali kuba tebalina mirimu, abalala batambula ne bafuluma mu nsi ez'ebweru, naddala mu nsi ez'omu South Africa, naye abamu bagenda mu nsi ez'e Bulaaya ne mu America.